Yes, so gambo tia akedde ku Spark TV encha ey'olunaku olwaleero webala okubanga okedde naffe nze Ahmed Wahab. Program eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya tubeerawo okwasaganya ensonga nnyingi nnyo ezikwatako gwe Munnayuganda wano ewaka ate n'ebweru w'eggwanga lino erya Uganda. Kaakati nno olwaleero mu kitundu kyo tukyaliddeko abayizi aba St Elizabeth Nkoowe. Wano wendi nina abayizi abamu ba senior 1 abalala ba senior 6 kwegamba kintabuli tugenda kunyumya ku nsonga 2. Ensonga esooka abazadde abamu mu kisussaamu abaana mubawaka pocket money nga kangi oli bamuwadde kitwalo ate ono muwadde miliyoni 2 najja naalumya banne lwaki kale ozirine sente naye ekyo oba okoze kyaki lwaki omwana oli omuleetera okuwulira nga alinga nga atawera kati ekya pocket money tugenda kyogerako n'abayizi bano bambuulire bo balowooza ka pocket money kaali baddenga kammeka kabeere ka miliyoni 5 ebeeremu gubeere mutwalo gibeere 10 bo bajja kumbulira zaali badde zitambula zitya wali baddewo ekkomo oba omuzadde kyasobola kyonna asobola okikwata n'akiwa mutabani we oba muwala we ng'agenda ku ssomero atafudde ku level yonna eya education kwatambulira. Then ensonga ey'okubiri gye tugenda okubeera nga tukwatako bye bintu ebikkirizibwa mu masomero. Bano abaana bagezi ekyenkanidde awo abamu babeera n'obuntu bwabwe otusimu kamapeesa akassa mugati n'ayingira nako mu ssomero bwe bagamba tugenda kebera ne bakawo wadde school n'agenda nako enkeera n'akakomyawo nga bamaze okkebera masimu pads gadgets nyingi abaana ze babeera nazo mu masomero ate tulaba nti kakati amasomero agamu gagifuula mandate nti ezimu bazita learning gadgets nti omwana asobola okubeera n'essimu ye olw'ensonga nti aba afunirako waakawe ne yeeyongerayo okubeera ng'asoma. Tugenda kunyumya n'abaana bano abayizi bennyini batubuulire tujja kwogerako ku n'abasomesa nabo batubuulire teeki yaabwe. Amanya gange Nzowayo Cleopatra. Nga ndi mu kibiina kya 6 no ku St Elizabeth ne secondary school Nkoowe. Okay. Era nkola physics, economics, math, ICT ne GP. Ogenda kubeera engineer. Njagala kubeera engineer. Okay. Kakati Patra, right? Yes sir. Mbadde manyi ndisobezza. Gwe sooka ombulire waka bw'oba ovaayo bakuwaka pocket money kenkana katya? Bwe mba nva ewaka kisinzira eziri kubanga sisobola tegamba nti nze njagala zino. Toyinza kutema? Sisobola kutema. Okay. Kubanga nti njagala mitwalo 10 ng'ate ne bannange balina okuddayo ku ssomero ate nga ffenna twetaaga ssente. So zonna zibeerawo nze ze bampa. Olowooza zaali badde ssente nga mmeka omuzadde ze yali wadde omwana ng'agenda mu kisulo kaakati nga gwe Patro okuzeemu waliwo wa senior 1 gwe oli mu senior 6. Olowooza zaali badde ssente nga mmeka ze baali kuwadde eza pocket money ezikumala? Eza pocket money ezimala. Zandibadde nga ndowooza mitwalo 2 mpaka ku viddi. Mpaka ku viddi? Abiri gokka? Ziba zimala n'ebirala bye bakuweereddeko abiri gaba gamala. Abiri gabeera gamala. Kale sooka ompeera omukyalo yaddako omuzindaalo naye atubuulira amanya getunula wali mu kamera wali. Amanya gange yenza Kisache Linzi ndi mu kya 6 nkola geography nkola entrepreneurship literature nze ku nsonga eno gye tuliko eya pocket money zaali badde mmeka omuzadde ze yali kuwadde nga ze zigenda okukumala ate ne ku ssomero n'otuukayo nga togenda kuleetera banno okufiiringa inferior. Nze banempadde nga mitwalo 4. Biki byogenda okukozesa emitwalo 4? Ogenda kukola business ku ssomero? Kati sooka ozibreaking down emitwalo 4 zibeera zigenda kukola bikyawo. Anti kati tulya emirundi nga 4. Ku ssomero tebabawa mmere? Batuwa. Naye okugirya otagamu kasoda ogateeka akalungo ogateeko obuntuntu awo dessert awo bunana n'okusembeza omala n'olya n'okuta. So ogenda okwekanga ngana gega kumala gwe okutuuka ku viddi oba ttaamu kuggwako? Paka ku viddi. Ne ku viddi era bakomeo bakongera n'amalala. Abaana bananywa n'akasoda. Mpeera omukyalo oyo omuzindaalo. Nyabugamba otya? Oli bulungi? Toyinza butabeera bulungi eddoboozi ndiwulira gwe okola combination ki? Nze nkola biology, chemistry ne math. Kisinzira ku nfuna y'omuzadde. Kisinzira ne class omwana gy'aba alimu. Kati gwe oli mu class? Ndi mu senior 6. Kati wa senior 6 kyali badde kitya? Nga tuli mu mazima agadde atosa kumpa sente zimu n'owa senior 1.
Lwaki? Kubanga ndi muntu mukulu. Ate mbadde mmanyi gwe wa senior 6 obeera understanding n'eggamba omanyi ninamu emitwalo egi sooka olumbe essomero wa senior 1 ye katumuwe 10 atandika butandisi. Understanding busoka ne bukumi. Kubanga beekusomera enyiganga bwe mukimanyi. Neera omuntu nganze ali mu senior 6 ekibiina kiri kya waggulu nnyo. Nina ebintu binneetaaga bitasobola oli mukubira mu muzadde wange mugambe ate neetaaga kino neetaaga kiri. Ate wa senior 1 ajja kuba buli kamu akakubira essimu. Nenze ndi muntu mukulu. Banno bisirikira n'embitwala ku ssente zange. N'obitwala ka pocket money ako. Kakitegeeza kalina okubanga kanjiko. Nga kammeka akayinza okukumala? Nze era nga twogedde mpaka ku viddi. Nze nsobola okukozesa emitwalo 35. 35. Nga wonno neenyigiriza nnyo. Nga weenyizenyize n'ogamba kankekkereze. Mba neenyize nnyo. Ate mbamba yambye naye si nnyo naye kale. Kale omuzindaalo ogwo gumpeere ye Pasha. Pasha oli otya Pasha? Oli bulungi? Gyebale. Okola combination ki? Okola biology, chemistry, math. Era nga bannange boogedde n'ekintu kya class like n'ekintu kya class kya mugaso za class mwana zaali kati mwana from 6 to 7 mu mitwalo 6 mitwalo 10 eno mu mitwalo nga 25 n'okuddawo kwegamba 10 mitono nnyo. Lwaki biki obugenda okukola ku ssomero? Essomero likuwa accommodation, essomero waliwo amazzi, ku ssomero waliwo emmere breakfast lunch ne supper weeri ne kyayo wekawungeezi ate ne shopping ove wakangu ogikoze kakati sente nyingi oba oyagala za kipasha. Sente zizikozesa ebintu bingi kati ku ssomero bayinza okuba kawunga maybe nga toyagadde kalya oyagala kulya kantiini ate era bya bbeeyi. Zaayo Letitia. Ayo Letitia. Letitia oyina essimu ku ssomero? Kakati bw'oba ovaayo gitereka? Njiwa mami. Ogiwa mami yagikozesa? Si ye ayina just gitereka. Kakati bwe bakubira Ani. Ani. Temuli mulayini mu ssimu ye. How much would prove to be appropriate for you as in pocket money going to school? 100 is enough for me. 100? Yeah. For how long would that push you? 3 weeks. Then you earn me more. After 3 weeks, yes. Nga nkuwadde my 100 oyagala nziremu and I've done all the shopping for you. All the shopping. Era oyagala nziremu nkuweeyo 100 endala. Ebyo ku ssomero. Obimanya embeera z'awano. Lwaki abawala temwagala kulya kawunga? Akawunga? Kawunga tusobola kaa naye ebijanjaalo. Amannya go? Kitiibwa Mirakoye. Which class? Senior 2. Senior 2. Bano abaana bakyali bapya mu secondary setting bakajja myaka 2 gyokka. Actually mwaka gumu kakati agenda kuweza gwa 2. Gwe bakuwa kasente nga kenkana kyewaka? Kisinziira ku zaalina. Buli taamu zijja zivaalingamu teziri constant. Okay, olowooza wali baddewo ekkomo ku sente mmeka omuyizi alina okujja nazo ku ssomero mu pocket money? Kati nze nga nze saagala sente ntono. Lwaki? Ogenda kukola busuubuzi ku ssomero? Nedda. Kati engeri gye ndi mu senior 2 kale nakayingira essomero secondary life abasinga tuba tetunnabagimanyi. Okay. So kati weetaagamu akasente akakumanyiza secondary life? Kisinziira anyways kubanga nyinza okugenda ne ŋŋamba nti emitwalo 10 tegigenda kummala. Ku by'owulira oyagala? Wadde bakoze shopping naye ebyo ebyokulya genda biryako oti. Ebyokulya oyinza okwagala otwaleko ku lunch, otwaleko ku break olye ne mu preps otwala oli. Ate mu preps mbadde mmanyi oba ogenze kusoma? Olyako nga woosoma ate wootalye wona. Kwegagwe buli budde oba oyagala okubeera ng'omumwa gwenyeenya. Olye okute otegeere by'osoma. Wootategeere tojja kukwata. Okay. Kati nze mami ayinza okumpaayo emitwalo gye wali 5 ne jjajja n'ampaayo emirala. Wenjigata gyonna gibeera ng'emitwalo 25 oba 3. Kakati nja kujja lumu nkukyalireko ku vidi nga bazze okukyalira. Naye nga ne ku vidi balina oleeta endala. Ate nga nja bakubira essimu bagambe kino kyampeddeko basindike endala.
Omuzindaalo gumpeera abaami abo. Sebo kojja wange ogamba otya? Oli bulungi? Jibali. Amanya. Abaho Aaron. Oli wa class kyabaho? Senior 2. Abasiniya tukirabika mu musingo okwagala akasente kyendabye kuba omwana ono kitiibwa Miracle yagambye 25 tezimumala zifuna ate ne bamuweereza endala kati abawugwe bakuweerezanga mmeka weetaaganga mmeka okuwulira nti kakati zino zimala ttaamu yonna eggwako. Ttaamu yonna zireetaaga emitwalo nga 10 gyokka. Abawo nja kujja nkukyalire nkuweeyo 10. Nja kujja nkukyalire gwe nkusobola bulungi nnyo. Togenda kummenya ono wa 25 simusobola. Aisha yajja okumukyalira. Aha, Kiras. Nze ndi musinya 2. Oli musinya 2. Nawe olinga Miracle. Golowooza omuyizi sente meka ezaali mu mazenga agenda ku ssomero nga tebalina kisussa nnyo. Nze siri nga simanyi abayizi balala naye wemba ntute nnyingi nga paka vidi. Bantu tenyingi nnyo mbeera nkwanga mitwalo 10 zikutuusa paka ku vidi. Tewaliyo bajjawo ne bagamba sooka mpaayo olwasa mpaayo ekyebbiri kati 10 eryo likumala kweringa olina gw'olina okuwaayo olwasa n'ebbiri. Zikumala? Olabika oli musajja financial controller mulungi. Ekyo nkyagadde nnyo. Njagala kuwulira ku nsonga ya gadgets. Abaana bano ba mastering art okuyingiza ebintu byonna twabikola naffe nga tukyasomanga. Tusala emigaati ne tusaamu amasimu ne tuyingira nago. Watu okogakebera abadde sukulu be mugawa ne bagenda nago bagakomyawo nkera babakebera muri kirine bulungi. Kakati wali yeno bakojja bange tugenda kubanga tunyumya ku nsonga eyo. Sebu ogamba otya? Wekwatire waswa. Gwe waswa Emma. Nze waswa Joseph Emmanuel. Bangambye gwe head prefect kituufu. Nze head prefect wa St Elizabeth. Gwasinga okuba emboko kuba abayizi banne emboko. Kuba mboko bayigiriza oluzungu. Obayigiriza luzungu. Oyina essimu ku ssomero. Njagala obeere wa mazima katwogera mu mukama abasomesa tebawulira. Kusomero sirina essimu. Kusomero toyina? Lwaki waswa olimba? No, already manchi wenzije eno. Mfunayo buyiligozi waliwo balinga buba kabejja. Senior kwega ye ng'okimanyi ye supplier. Obeera sure n'ojja nga tolina simu kaline ko kateeka mu ssooko. Ati ndoyogera mpola abasomesa bawulira bajja kumanya we mubitereka. Nedda tebajja kumpulira. Tebajja kuwulira. Nja kwekaza. Okay, olowooza omuyizi yalizengana bintu ki ku ssomero? Gadgets omuyizi yalize nazo ku ssomero oba ebirala biki byali badde alina okuba ng'aleka ewaka? Kati olaba okusinziira ku new curriculum. Yes. Batugamba nti tulina okugenda outside the block. Nobeera so creative. Kati ffe ngaffe oleetayo ka laptop ko n'okatwala mu office n'okaregistering n'ogamba nti musomesa gundi ngeze kino ne kino ne kino. Njagala ffe nga class tuyambe tubeere nga tufuna ideas ezisinga kuzammwe. Okitegeera. So laptop kyali badde essential. Omuyizi najja nayo kusoma. Okay. Ne kati ekizibu kiri wano. Ojja sanga nga ole essomero limu nga tekisobola. They cannot afford laptops. Yes. That's the problem that makes everything hard. Therefore, kati solution yeyo that problem. A school that knows that students cannot afford laptops, they should allocate libraries. Computer libraries, you get it? Laboratories, I mean. Whereby to help these students that are financially unstable to get information easily. You get it? For example, our school, Green Laboratory, E-Lab. Yeah, we have free Wi-Fi. When the time comes, you just go and say, Mister, I want to do this and this and this. Okay. Yeah, so that has helped us not to bring illegals too much. Muletayo butono. Oba okubirani wasu. Okuba waka. Wasu walimba abato kuba waka. So kompero omwami ono muzinda. Sebo bangambye gwe buli agala okuba akasimu ajja wuwo. Nedda nange nina benesi. Nawe inabe wesiga. Nange mbaye ne benesi. Olowooza abayizi baali badde n'amasimu ku ssomero? Nze nzikiriziganya nakyo. Lwaki? Lwaki kuba olabaye kati nze nganze nkola history naye mu new curriculum history
tusoma nnyo ku ebikadde tubisoma naye babuuza nnyo ku current affairs kati fine zino libraries affe oba labs zibeera ne computer naye tebagenda funira buli mwana computer so bagenda beera n'ebimala naye nga tebimala buli muyizi naye senga bakkiriza abamu like tugeze elevel kuba bo bali sama responsible ne bagamba babeere n'amasimu gaabwe wadde bagaregulate kijayambako omwana kozi tuyinza obeera wano ku ssomero ne babeerako president gwe bajjako n'otamanya nti muteekamu example nga bayisaamu line n'otamanya nti amuli yati avuddeko muteekamu example nga bayisaamu line amasima gwe balina ogaregulate nga for example time usage nti baba bagaleese basooka garegisteringa negabeera nti onaine esimu nga babamanyi abalina gadgets nti n'ekirala balina okuregulatinga obudde bwe bazikozesa kuba bo bagamba nti bazikozese overall tikyagenda beera mu lesson nze nkubulira esimu esikiriza olaba okuyogera ne muzaddewo ne bakusindika ka message n'okola n'osooka okakeberako laba kati olwo mu kiraasi omanyi ogenze n'ogamba baziwa aba erevo kuba bo bali somehow responsible omukyalo oli n'agamba siya ffenna ffe tuzaagala njagala osooka omumpeera omuzindaalo baŋŋambye gwe ojja ne ziroboti ku ssomero gwe dijje mu ddoomu gwe dijje mu ddoomu amannya gange nze Nanyonjo Irina Mulungi senior 2 era nze ngamba esimu edistractinga naye ate distractinga nnyo oba nga kale nga olina guidance kati nga teacher nga teacher like baba wa restricted time ey'okuzikozesa like in the evening yesaawa yokka gye mulina oba in the morning oba this time and this time yesaawa gye mulina ozikozesa and I don't support the answer that it's only the HSCs abalina obeera nazo era nkuwulidde ogiwakanyiza nnyo lwaki naffe twetaaga amasimu kubanga n'aba O-level nabo basobola ozimaintaininga if at all basobola like nga there's a kind of guidance nga lwaba teacher abatugaidinga muba mwagala kukubira baani oba mwagala kubeera ku tiktok like tiktok manyi mwasusa okubeera ba content creators waliwo ebiseera ebisinga bwe batuwa research kati nogenda mu library nga computer zonna ziri full nga tolina okuresearch nga tikyayagala waakawenja so that's when kade nga awo oba olina kwesawo simu yo kati awo batogenda kwemenya nga sinawa kwogera nsooke ntumire ku abatuwuliriza n'abatulaba gye baliko gye mutuusaako emikono amannya agange nze Mutesa Anita era nga ndi mu kibiina ekyokusatu tuweeweddwa nnyo omukisa kubanga muli wano naffe ate ekibuuzo ky'ombuuzizza amasimu geetaagisa ku ssomero oba nedda ku ndowooza eyange amasimu geetaagisa kubanga lwa nsonga eno wammanga ojja kusanga tujja genda mu class kati kweno new curriculum ba providing obutabo babutuwa kati kyajja genda kuwaaka kwe research wakagambe genda mu katabo otuuke mu katabo nga nako kakugamba you can make group discussions and then after you present to the class kati ne weewuunya like you have to think outside the box so therefore gana amasimu gajja tuyambako at times ojja natuuka osange nga waliwo itasobola kubuuza musomesa oba nengeri gy'osanga nti abasomesa asomesa wano ne wali n'asomesa eno kirasi neno n'eri nga toyagala agenda omutawanyi therefore gana amasimu egabeerawo ojja genda onoonye kyoyagala like nga mu bw'okyagala oba obuuza bibuuzo bimeka oba ki osobola bifuna mu butuufu bwabyo oba okitegeera kubanga abasomesa basomesa abaana bangi mu masomero kyekyo Anita essimu bwe banaakikulekera tedde kuba masimu omanya abakazi mwagala nnyo amasimu ne bakubira essimu ng'oyogera mpola nze omanyi nakula ne basisita bange nga bamukubira essimu nga oyimiridde wano ali awo naye nga towulira byayogera naye yekka gwayogera naye nga bo beewulira kakati Anita we banaakuwa essimu ddala todde eri n'obanga okuba amasimu n'otandika kwogera mpola asirowooza nti ekyo nja kikola naye kyakisinziira oba ku tiktok omwana nedda omwana oba ozze ku ssomero buli omu aba alina ebiruubirirwa bye kati gwe wobanga ekiruubirirwa kyo yesu wajja kusoma teri nsonga lwaki oba oyogerezeganya n'omulala nga ate gwe ensonga yo yakusoma kati nze nga nze tesobola kundistracting nja gikozesa ekyo kyenjeetaagisa kale ensonga z'abayizi oziwulidde kaakati tugenda kubeera nga twogeramuko n'abasomesa nabo batubuulire ki kye balina okubeera nga boogera ku nsonga abayizi ezimu ku ezo ze bakoonyeeko kubanga bo abayizi tubadde tunyumya ku nsonga z'okubeera ne gadgets ku ssomero naddala amasimu abalayi ba Spark TV nate
nsanyusa okuwuliziganyako nammwe leero. Yes. Erinnya eryange nze Hajome Dennis. Era ndi deputy wa St. Elizabeth we twogerera kati. Yes. Nsomesa byanfuna owambu fuutifuuti wandiise economics. Ensonga y'amasimu ne laptops mu masomero. Yeah. Waliwo akaseera akatuuka nga mu butuufu olaba nti naddala nga laptops zo tuzikozesereza ddala era zikola bingi ngeri essimu bwe yandikoze. Era mu mbeera efaanana bw'eti ffe nga St. Elizabeth tuwagira nnyo ekya laptops kubanga laptop kyekola n'essimu kyekola ki? Kyekolera ddala. So ng'ate bw'omuwa essimu eno, essimu eno erina ebintu bingi ebidistracting omuyizi ono. Nti oba oli awo oyinza omukkiriza mu kibiina abe nayo, oba mu biseera bye eby'eddembe omugambye okukola research, naye ng'ate ali mu bintu biki? Birala. So mu ssomero lyonna tulina kye tuyita guided learning. Nti oyina omwana okumukkiriza okukozesa gadget okunoonyereza ku ebyo byokka ebimugasa oba okusinziira ku ssomo ly'aba akola ki? Ly'aba asoma. Abalabi baffe aba Spark TV mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya bampita musomesa Teacher Kevin Semasande. Era nga ndi musomesa ku St. Elizabeth SS Nkowe nga nsomesa economics ne geography. Ku nsonga eyo waliwo kye tuyita flexibility. Ogenda kwesanga nti laptop yo yanjawuloko ku ssimu. Nti sikkiriza n'abaana kujja na bintu ku ssomero. Naye singa bateekawo embeera nti omwana aba aleese ekintu kyasobola kitwala mu woofiisi. Woofiisi n'ekimanyaako ne obudde waba ayagala okikozesaako n'ajja n'afuna obuyinza n'akikozesa. So ensonga yandibadde nnungi nnyo. Kuba ogenda okwesanga nti kati curriculum gye tulimu, it's all about making research. So kati ku nsonga eyo yennyini nze nsuubira nti laptop is better than a phone, even if a phone is cheaper. So laptop ndowooza esinga essimu. Amanya pitibwa Namale Shariwa nga ndi musomesa wa business studies. Nze mu ndowooza yange much as twagala okwadoptinga new curriculum, essimu ezo sizirabange ennungi mu ssomero kubanga we are handling students abali mu myaka emizibu, the teens, they have so many demands. Nibe beetaaga okumanya obwongo obwabwe buba they are in a stage where they want to know more than what is even required. But manyi that's the whole essence ya new curriculum abaana okubanga bamanyi almost buli kimu. Kumanya ebitali ate birungi. Nti bw'oleka essimu eno omwana abeere nayo oyinza okwesanga you cannot monitor buli kyabeera alaba. N'omaliriza ng'olumwa alabiddemu ebitali bituufu because tosobola kubeera ng'omonitoringa buli ssimu ya mwana na biki byalaba na biki byagikozesa mu buli budde. Okuggyako ng'ogamba nti amasimu gajja kubeeramu omusomesa ogabawe mu ssaawa zimu ate bonna bamonitoringa ate bamale bagazze naye ng'ate nakyo kizibu mu nti ne mu ssaawa ezo ze zimu osobola ogibawa ne buli omu n'agirabisa bibye byayagala. My names are Nakaketo Allen. I teach English literature. Kunze, to my opinion, ndowooza amasimu tegandibadde mabi ku baana provided they are guided nga bw'ogambye ne bagabawa ku weekend ne bamala ne bagabajjako naye nze kye nandinteeseza provided nga bakolera mu kifo nga kiri known ne tumanya bonna batudde mu main hall mulimu nti we bajjayo essimu zaabwe ku weekend. Buli ajjayo essimu ye otuula wali we tukulengerera. Ate gana amasimu geetaaga kuba nga gali registered nga gamanyiddwa ne mu office so that omwana atakukuta nayo ng'ate n'obudde bwe bagakozesa buli limited. Tumanya bagenda gabawa okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 11 ate nga tebakibamanyiiza buli kaseera because bwe bagetinga used bano abaana abali teenagers most of the times obeera kind ate olumu ekisaba kitwala okuba bo bakola bye baagala so kyetaaga ne babanga eno weekend baba bawadde weekend era ne basaba n'okusaba ne basaba mu busabe bo olina agenda n'asoma ku Bible ye than okubeera ku ssimu. Amanya gange nze Nakachwa Agnes. Ate nsomesa geography ne history. Abaana kale beeta bandibadde bakozesa amasimu naye under strict guidance when they are home and a parent osobola okucheckinga
omwana byabadde researching like the previous work someone has been searching has been looking at on the phone n'osobola okulaba omwana abadde ebyabadde researchingako biri in line with what the teacher has given him or her. Yes. So that in case omwana baba misusing ye simu, then you can look for other means. Okay. Tuyanza gegwe atambudde naffe okuva twatandikidde paka mu kaseera kano kennyene tubadde wano ku St Elizabeth Enkowe nga tugezaako okunyumyamu ko n'abayizi ne batubuulira teeki yaabwe ku mbeera y'okubeera ne gadgets mu masomero. Bagambye beetaaga gadgets zino okubanga bakola research okusingira ddala ow'amasomero kakati abakola history, abayizi abakola nga geography, n'abakola sciences because omuntu akola physics, omuntu akola tutorials gye ziri ku YouTube ne mu theory basobola okubanga beeyongera okusoma ebintu ebyo ate nga new curriculum ekyo kyegenda maaso n'okubeera nga eteekako emphasis oba omulaka ogw'amaanyi then netteeki y'abasomesa oba abakulembeze b'abayizi mu ssomero lino nayo osobodde okubeera nga ogiwulira wabula ffenna tukkiriziganyiza ku kintu kimu nti conclusion eri nti amasimu ne gadgets endala zaali badde zeetaagisa omuyizi okubeera nazo mu ssomero provided azikozesezza nga bw'alina okuzikozesa bintu bya academics okusingira ddala. Gadgets ezo zaali badde zikola omulimu ogw'amaanyi. Tova ku Spark TV ngenda kuzza ewa Kefas ne Miuka bakwongereyo ne program Spark ku makya. Nze Ahmed Wahab siba bulungi weeraba.